mugamba mutya mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Katonda kwalonze n'ensonga yaffe y'okumanya eddagala lifaanana litya baliyita batya. Olunaku lwaleero kwetedde eddagala eriyitibwa Ebimuli Byoluwanyi. Kwetedde Ebimuli Byoluwanyi byebyo byolaba biyitibwa Ebimuli Byoluwanyi oba tubiyite Ebimuli by'omulamula abasinga mu luyita oluwanyi. Ebyo Ebimuli Byoluwanyi byetegereze bulungi nnyo mubimbuuza nnyo nga mumbuuza bifaanana bitya. Njagadde mbibalage mu abatera bimbuuza byebyo biyitibwa Ebimuli Byoluwanyi. Oluwanyi abasinga mulumanyi bulungi nnyo. Abasinga mugamba nti oluwanyi terusaako bimuli. Kunti olw'ensonga temutera kubiraba. Singa ogenda ewali oluwanyi wetegereze bulungi. Wetegereze oluwanyi olwo waggulu genda ng'ozitunuulira beera ng'ozitunuulira ojja kuba obiraba ebimuli ebyo. Oluwanyi lussaako bulungi nnyo ebimuli ne lumulisa n'ebibala ebibala bigenda okugendako. N'olwekyo oluwanyi lumulisa bulungi nnyo ebimuli byebyo bwe bityo bwe bifaanagana. Njagadde mbikulaga obirabe bulungi nnyo. Gw'atera okumbuuza nti ebimuli by'oluwanyi bifaanana bitya, bwe bityo bwe bifaanana nga bw'obiraba. Ku nsonga yaffe y'okumanya eddagala njagadde mbibalage. Bangi nnyo batera obikozesa ku nsonga y'okujja omuntu ku mwenge. Ebirungi nnyo osobola obifuna nga bw'obiraba n'obikaza bulungi nnyo n'obikolamu ensaano. Kati ensaano eyo okwata kontiniti n'ogiteeka mu ccupa y'omwenge, omuntu oyo omwenge ogwo guba gujja muleetera ekintu ekitali kirungi. Aba ajja kusinduukirira emmeeme awulire nga gumuwunyira bulala, anaabamu n'okusesema basesema. Era buli w'oteeka eddagala eriggya omuntu ku mwenge fuba okulaba ng'oteekawo n'amata gakubeere kumpi kuba asobola okusesema n'akutiisa. Kati obeera olina omuwa ku mata n'abeera ng'anywako singa okusesema kuba kumulemeddeko. Kati n'olwekyo njagadde mbalage ebimuli ebyo eby'oluwanyi bwe bityo bwe bifaanana mubyetegereze bulungi. Bijja bulungi ku muntu ku mwenge. Osobola n'obbiyenga obuyenzi nga w'obiraba ofunako ebimuli by'ofunyeeko n'obiteeka mu kantu n'obiyengera amazzi bulungi. Kati amazzi ago oyoolako ejjiiko nga 3 oba 4 n'oziyiwa mu ccupa y'omwenge oyo gw'oyagala okuva ku mwenge gy'agenda okunywa. Toteekamu mazzi mangi, teekamu eddagala nga ttini kwegamba lireme kukyusa nnyo omwenge ogwo kuwulira nti mulimu ekirimu. Olina okuteekamu ng'eddagala ttono nga lya kipimo, kijja kuba kirungi nnyo. Bimuli bingi eby'enjawulo ebisobola okukola ekintu ekyo eky'okujja omuntu ku mwenge. Kati ng'ebimuli by'omugavu bikola n'ebimuli by'emmwanyi byennyini nabyo bikola. Osobola obikozesa buli kimu ng'okikozesa kyokka biba bijja kuyamba bulungi nnyo. Naye ng'olwaleero njagala tutunuulire bibayita ebimuli by'oluwanyi bibyo by'olaba bwe kityo bwe kiri. Subira mu byetegereza bulungi nnyo. Naawe abadde abimbuuza ndowooza obirabye bwe bityo bwe bifaanagana. Ekirala kye birina biwunya akawoowo akalungi bw'obikwata bw'oti naddala obudde obw'ekiro oba obudde obw'okumakya nga bwakakya biwunya akawoowo akalungi kwegamba akawoowo ak'enjawulo. Ebimuli ebyo bwe bityo bwe biri bwe bityo bwe bifaanana. Babiyita ebimuli by'oluwanyi oba ebimuli by'omulamula byebyo. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.